unanimously that we shall only listen to you after you have taken oath. You have another option. The option you have is not to interface with the committee. You invited us. You never clearly stated whether we are coming as suspects or as witnesses. We just want to know whether you will take oath or you will decide to leave. Honorable Chairperson, have stated it clearly. That you Though decide, it was in a few words, that we are not taking oath until you have also come out clearly as a committee. You may therefore leave now. Thank you so much. Akakiiko tukasabye tukannyonnyole ensonga lwaki tetukkiriza kwogera. Ng'ensonga esookera ddala omulimo gwaweebwa akakiiko mu buwandiike ne sipiika, omulimo gwe yabawa mutono nnyo bw'ogeraageranya n'empisa embi ababaka ze baakola. Tulwalirwadde tulwagala ensonga sipiika ze yabawa okukwatako azongeremu ebigambo ebizitowa okusinga ebigambo bye yakozesa mu bbaluwa. Ekyokubiri, abamu ku babaka abaali mulinga be basinga okuwoggana batudde ku kakiiko baggumidde tebatulaga kiki bannange bantu bakulu bamanyi baveewo baleke abantu abataalimu abantu abatakola mpisa mbi be baba basigala kakiiko tubawe kiki twalaba. Naye kati bo bennyini bajjeeyo abo bennyini abamu kubakola empisa embi be batudde kakiiko kati be tubatubuulira nti gundi wakola kino